ogamba otya grona naffe tukeera wano munake kalenda naffe wetuteegera tulinga babulooka bammotoka buli omu abaako ofiisi nekwasaganya mpolampola nekwasaganya naye naffe tulindira wano nga nammwe bwe mulindira eyo mu media houses zaffe naffe tuteegera wano naffe tubeera wano kalenda keekaalo kaffe akatukumaakuma mu mbeera yaffe ne twekwasaganya ne tulinda emirimu tukole ajiwa ali mukadde waffe naye abeera waawo mpola okutugayidinga lunnabe wano odduse sipiidi lunnabe wano kwata mu bwoti bakadde baffe bonna bwebali nga ate abasajja baludde mu industry yesebo olo ni olo Necole deserves a call olo ni olo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wanne Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo omuli endwadde ezeetebwa amajinni ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka abanneetaaze nkubira ku 07 51 7 89 99 oba 07 63 16 2 31 Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wanne Bulenga. Necole deserve it olo. Bannamasa mu byonna byonna nga byogeddwa nga bigambiddwa bigambo nga byonna byonna nga biweddeyo byonna byonna ebyalabiddwako byonna byonna ebyagenze mu maaso ekyamazima abasajja bonna bagamba kimu era bagamba ekigambo kimu nti olo ni olo. Necole yeetaaga okuyisaamu akasimu olo ni olo. Necole yeetaaga okulya ku nkoko yeetaaga okulya ku KFC yeetaaga okulya kafe javasi abasajja bo basiimye abasajja basiimye era babadde wake-up call nnungi. Necole yazuukusizza abakazi bangi era kati abakazi abamanyi ebitambula bazuukuse bagambye omwana ow'emyaka 14 bakazi bannange ekizigo twongeremu akaviiri twongere okasitayiringamu omwana ow'emyaka 14 nga basajja baffe aboogezezza ebigambo n'ebikankana abasajja bonna wano kalenda bali ku masimu batunuulira Necole bagamba olo ni olo. Necole deserves ki ekkolo n'olw'ensonga eyo yabadde wake-up call era kati kyemmanyi n'abakyala abafumbo bagenda kuwongeramu bagenda kuwongeramu Necole okumuzzaamu amaanyi okumustra kuba she's beautiful tokijjaawo katonda omuntu bwamuwa ekintu ekirungi you have to appreciate it newankubadde Necole ebyamutuukako byonna ne ba Necole abali eyo bangi tulina okumumakinga nga ali strong. Kasera katono nyaja kubatabuza kiyinza okuba ndida mu nsonga ezo ngolweddaze akoze hit n'ayitawo naye atagenda okugula kwa talina content. Let me tell you bwe nayimba oluyimba lwagenda ogula emmotoka buli muwala gwe walabamu obulamu bwe bwakyuka buli muwala ddayo tunulira oluyimba lwagenda ogula emmotoka buli muwala gwe walabamu eyazannyanga omugole yafumbirwa omuzungu ali Canada waliwo omuwala akakawala kasemba kuzina mu video ya nkazina mu video ya tipsuzi tuzina amazina tuzina agana agaliko akakawala dance kasemba muzina mu video ya lilipaze yagenda ogule mmotoka kali mu America. Ambassador big talent eyakola ngo omugole omusajja manager wa Suna Ben onfuna bulungi mwali mu bangi ba New York ba Kabako ba Topic ka sente ba Gravity bonna bali mu video tewali yasigala kyekimu yeah of course no kigenda kukyusa obulamu bwe tagenda kusigala kyekimu already Necole ali determined nnyo kubanga byonna byogera watanavaayo okuwogera kati ate abasajja tumulwaniridde nnyo kale tuuse wano kalenda buli musajja ali ku ssimu ali mu kuyimba olo ni olo. Necole deserve it olo bali ku masimu batunula bwe bati baga akaana kaliko magidda kakula bwaguuga wa ku kyalo kyaffe kabaka omwanga wa ku kyalo kyaffe
abayimbi basike bali relevant wakaseera kanagwayo ngaddayo mu kyalo abatulabyeko tukkiriza tugane abantu bayuzinga era njagala okukwebaza ennyo olw'okuba nti ebbanga lyenkulabidde temuli mu bintu bwe bityo mwene ensi mwe tutambulira abantu abatera okubeera close nga naffe baliri pazo bamanyi engeri gye tukwatamu abantu abatubeereddewo so omuntu omwana ng'oyo nsuubira akaddeke akaganyulwemu akaddeke akaganyulwemu bw'omuyita n'omuteeka ku channel yo oba ya YouTube ate simuweeye 10 ate omulaga ebirungi nti biri maaso nze bwe nnyimba oluyimba lwe nali musiro oba nali mugeze ebigezo ngamba nnyo abaana mwe era olulumala nga maze okuluperforminga bagamba mwe nze mundaba ntambula kiro emmotoka n'enjivuga kasandali singa nali nsomye nandibadde nga nnyuka ssaawa 10 na mmeka 12 newankubadde ekitone kinsaasidde naye waliwo ate gwe kitajja kukola ki kusaasira so Necole ebyamutuusibwako n'ebyamulabibwako tavangayo kwogera maybe tujja kulaba side ye bwali bavuddeyo ayogedde kubanga ne mu video yaŋŋambye agenda kubeeramu yaŋŋambye uncle amuswambodi yasanyuse nnyo oluyimba lwagadde nnyo yalupostinze n'odupostinga n'agamba I'm so surprised ne mugamba dota bw'omala okwekamfatinga ojje tukole ki tukole video so nja okumubuulirira nti Necole ekyo bakiyita omukisa ekintu ekibi ate okufuniramu omukisa so Necole ensi emikisa gye miggule alina sympathy vote ku side y'abantu so alina okulaga abantu nti ali strong n'okweyongerayo n'obulamu abantu tebamujajinga tosobola kujajinga muntu tanayogera kintu kyonna Uganda nsintono eno Uganda tuteri lugendo lwovuga n'okeseza mu kkubo okugimalayo bwenve mutukula ntuuka ebusia obeeregu nga nakedde so Uganda ka population katono ate abantu kati ensi bagivaako ba politician babalimba otegeera abantu baliwo bakeesa luziba kwegamba essuubi lyabagwamu abantu bali awo kyovola bwoli omusanga gali neggwanga lyafa okitegeera ffe twabavaako eggwanga linaani alifuga abantu balaba nze wabula Uganda muyimirire enveemu mumpeemu ezange mu ggwanga so abantu bwe bagala okuleeta ensonga zaabwe teziwulirwa okwekalakasa kyatteeka mu constitution wano naye gwe genda weekalakasa olaba omuggo gukuyiteko kati abantu eggwanga balivaako banyumirwa bunyumirwa abenywera kawalagike ayerira akakola ke ayenywerayo kipuleyini ayesulira mu ndongo eggwanga abantu babivaako abantu bali ku birala bo beefuge balimala okwefuga ne beefuga oba bali biko oba tebali biko waffe kasita batulekera omudigido gwaffe ne tweyimbira olo Necole deserves a call ffe nga tugenda maaso akaana kalina magida gwe kakula bwaguuga gwe nzinira mu wancekeca olumbulegerwa omwana kanyenye eriso ng'omuzimu gwa nanja babi ne bwona epanka akiya mungu nja kukuba engwala olo Necole huge bwaguuga mu luzungu kitegeeza huge ekintu ekiri huge